Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 717 897. Hillside View Apartments, wetuli okuweereza n'essanyu. Nalabye mu mawulire aga Daily Monitor nga Mao agamba nti kikiseera obaolyawo abantu bagambe nti ekimala kimala. Eri regimu ya General Museveni, kubanga abantu bastrugglinga okubeerawo, nti omuntu okwebeezaawo kizibu nnyo ensangi zino wano mu Uganda. Naye ebigambo bya Mao bino kwegamba oba oliawo byalikoze amakulu, kubanga era byayogera ne bano beyaleka eno mu opposition bebayita ab'ekibugwe, nabo bebabeera bayimba buli kaseera nga bagamba tebalinaawo issues za national importance. Buli beboogera byonna temulinaamu kwegamba amakulu gayinza kubeeraawo nga gayamba eggwanga. Bwe batera okutugamba nti ebigambo Bobi Wine naddala n'abalala bonna mu Nuupu bye boogera tebirina kye biyinza kugatta ku ggwanga lino. Bwe batera okubeera nga batugamba. Naye ate at the same time Mao ono ojja okwebuuza nti oba waliwo ekitagenda bulungi gyali, kakeeki kagenda kakendeera, kubanga yayogera ku nsonga ya state okubeera nti teyandifunye bubi bantu bagiwakanya, era yali badde bategeera obusungu we buva mbu ne bakola ku ebyo biruma abantu. Kakati ku guno omulundi Nobert Mao nga bwe nkutegeezezza agambye nti it's time to say no to this regime as we struggle to survive. Ekibuuzo kye neebuuza nti agoba kiki ekiri awo, anti wali omu kati wabula muliro. Kubanga nzijukira mu biseera biri nga Parliament bagituuza mu regions ez'enjawulo, omuntu omu n'abategeeza, yali Imam Kasozi ndowooza, n'agamba nti olutalo lwa Museveni okuluteeka e Luweero tekitegeeza nti kati bannaluweero baliira ku kaweweevu, wabula ate lwabakosa nnyo nti tewaliiwo lutalo kuluteeka Luweero lwekyayambamu Luweero, nti kino kyayamba Luweero kuba lutalo gye Museveni gye yakola ki gye yakolera ebyo byonna bye yakola. Kati okutwala Parliament nga bagitambuza mu regions kati ng'eyeggulu, nsuubira okuba nti kati Mao yali badde takaaba nti ebizibu by'eggulu byali badde already biri solved. Naye embeera eno kwegamba etabulatabula, oba oliawo nti bano balaba ebintu mu butuufu bwabyo kuba babeera babimanyi, naye basalawo kwewugulaza olw'okuba nti essaawa eyo abeera awoomereza ne ka icing sugar ti kati kagenda kakendeera, oba oliawo ne balaniko okubeera nga bavaayo boogera. Bingi byayogedde ngenda kuba mbikuyitiramu wano, naye nga teweerabira munnange aba Hillside View Apartments weebali nnyo. Aba Hillside View Apartments gwe wenna ayagala awantu ab'okupangisa ng'opangisaawo olunaku bunaku oba weeks oba mwezi nga si nyuma nti yakupangisa nti obeera omwo. Wabula gwe ozze e Uganda katugeze oyagala apartment ennungi entegeke obulungi nga waliwo security, wifi weeri,
bakeyateekazi weebali era nga ne munda mulimu buli kimu, ekiyungu mwekiri, ekisenge ekisulwamu, ebisenge ebisulwamu ebisukka mu kimu, eddiiro tegeke bulungi nnyo, byonna weebiri. Kati ng'oyagala kuwummulirako awo oba oyagala kwetawo famire yo awo balabireko oba bakusanga awo ennaku embale nga buli kimu osobola n'okwefumbira, kubanga bw'obeera mu hoteri oyinza okwesanga nga ate expenses ezimu era zikususseeko. Naye wano mu kasente katonotono osobola okugenda wali ku Hillside View Apartments munnange mu festive season eno naddala abava e Bulaaya, kiri ku Ntebe Road era bw'otuuka e Kajjansi oba Ekitende awo wennyini waliwo amakubo agakyama naye ekitende erisinga okubeera eryokumpi. Kakati gwe bw'ogenda ku kyalo kye bata Jjanyi ku kyaki waggulu awo, abamanyi ejjanyi ku kyaki waggulu awo Hillside View Apartments weziri. Nammwe abalina ebirwadde guno mulanga nkukuba wano ku Uganda Atalaaji omusawo waali era abantu bakozeeko weebali. Kati gwe munnanga alina ebirwadde pressure, sukaali, amawuggwe, omutima, ensigo n'ebirwadde ebirala naddala mu abalina prostate cancer oba prostate enlargement n'ebirwadde ebirala omusawo waali. Gwe jangu wano ku Uganda Atalaaji namba zange bwe ziri awo, emu esembeyo 7 endala 15 nze nga nkuwa bwe namba ya musawo. N'abannajjadde investments nabo gye bali, gweyagala okugula ettaka, poloti oba okuzimba ennyumba oba okugula ennyumba, okusimba kalitunsi n'ebirala nabo webali. Kakati munnange Nobert Mao ono alaganga kwegamba alina frustration, kwegamba naye kwegamba embeera gwekaluubiridde. Titumanyi oba ayogerera abantu be ab'eggulu ab'omu Northern Uganda ab'omu Acholi, titumanyi oba bayogerera oba just nti ayagala kwogera kufuna relevance, naye nga relevance yaggwawo ku Nobert Mao kubanga y'omu ku abo abali baweebwa ekitiibwa wano, naye okuva lwe yagenda mu bufumbo n'omuntu gw'amanyi obulungi akyanga bino na bino ebintu abyogera ku bikukujju nga bw'okyusa sayidi eri si bwe biri. Gen. Museveni eyita master of violence era ng'ensi kati agikwasaganya mu ngeri ya NRA nga bwe yatutegeeza, kitegeeza nti kati yaddayo dda mu buyeekera era byakola byonna byonna olaba byakiyeekera. Awo munnange ffe Mao ne tukuvaamu, naye nga Mao yabanga n'ebigambo ebirungi oba oli awo newankubadde ng'era signs oba obubonero bwajja bweraga nti alabika alya mu lulimi n'oluzise era n'amaliggo be mu kibya. Bwe bagenda mu bufumbo ne bakola endagaano ne NRM, banne ne balinda oba minisita Gen. Museveni nabo bawanga be yagenda nabo ne banyiiga. Kale kwegamba ekyo ndowooza oba oli awo n'ebyo bye baakola mu ndagaano eyo oba bye baayogerako nabyo tebituukirizibwanga. Gen. Museveni yamulabula n'omulabula nti tetwogerangako ku peaceful transition of power, tetubyogeranga ebya transition of power bekyo byoyogerako tebirimu mu ndagaano. Mao naye sibu kati n'afuuka emmume nti okiraba. Naye Mao kwegamba nga benkutegeezezza nti munnange nti ebbeeyi y'ebintu katugeze sukaali, basic commodities, nti yemuleetedde okubeera ng'avaayo okubeera ng'ayogera ku nsonga zino ate nga sukaali bamukolera wano e Uganda. Naye ebyo nga bwe mbukubuuliraawo kitegeeza nti gwe bw'obanga obadde ojja ogoberera bano aba opposition naddala aba NUP be babadde nga bajja boogera, toyinza kubeera nga tobiwulirangako. Naye bo bwe babyogera bagamba tebikola makulu, bwe babyogerako tebiriyo, teri atabimanyi. Naye nze nabawa example ne mbagamba nti kyannaku nnyo waliwo mu biseera bye simanyi kati yiikayo ebikajjo sente zeegula, naye nawulirako nti yali yagulako emitwalo 10 yiikayo ebikajjo. Kakati nenkompiyaringa n'omwana agenda otuula ebibuuzo ebya senior 4 ebya P7 ebya senior 4 katugeze nti oba musomero eri private bayinza omugamba leeta emitwalo 3. Emitwalo 3 kitegeeza omuntu alina okutema yiika ezisukka mu 3 kubanga emitwalo 3 gaba tegamala, alina okubaawo ku ne sente endala ne transport n'ebirala. Atwalina omwana pocket money kitegeeza alina tema yiika 4 okusobola okukwasaganya ekyo ekya registration. Okitegeera kati mu kiseera ekyo naye kati siyinza kulimba simanyi nti bayiika ebikajjo kati egula sente beka, naye era bakaaba kuba ndijuze ne Bobi Wine yaliyo
ensonga ezimu ku ezo zeyayogerako byebikajjo n'emmwanyi, era yali akutte endukwa y'emmwanyi n'ebikajjo. Kale Mao bwe tuba tuzzeeyo ku Mao biki by'agamba. Mao agamba nti embeera kati esajjuse eri unbearable, era bw'atyo n'akuba omulanga eri bannayuganda okubeera nga batekinga action, kubanga gavumenti erabika ebitaddemu okubalaata, ebyenfuna bigiremye, nti bannayuganda balina okutekinga action. Era ng'agamba nti kizibu nnyo okubeera mu Uganda ennaku zino, kubanga emiwendo egy'ebintu ddala ebiriibwa gyeyongeredde ddala waggulu. Jjukira nti Uganda y'emu ku ezo ensi naddala wano mu Great Lakes region gye tumanyi erimu emmere, era nga wano ewaffe Uganda okwawukanako n'ensi endala kyangu okufuna ku mmere, era ne mu COVID gy'obalanga emmere yali nnyingi nnyo. Naye kati Uganda bwetandika okubeera ng'ekaaba emmere, ng'olaba olumu emmere obubu nga babujja Kenya, kiba kitegeeza nti embeera ebeera esajjuse, embeera eba esajjukidde ddala. Kakati Mao agamba nti bino byawana e Uganda, naye weesanga nga munnange ebbeeyi erinnyidde ddala. Kakati olwo munnange ebigambo bino biraga nti kirabika waliwo obusungu wamu n'okutabulwatabulwa naddala eri bannayuganda abangi, kubanga embeera cost of living erinnyidde ddala. Bannansi bangi balabye nga daily expenses zaabwe nti ensaasaanya ey'olunaku bwetyo munnange erinnye mu ngeri gy'oyinza okugamba eri dramatic, mu ngeri y'akatemba. Tuweesanga ng'olina katugeze emitwalo 5 n'ogulako wali kiro ya sukaali, kisinziira quality, naye nga asimbayo quality entono kati Uganda ayinza okuba mu 4,000 ku quality entono ffe abanaku gwe tunywa. Kati waliwo oli ow'omu biveera bajja kugamba 7, 8 oba 6 waliyo oli kati ffe tetusobola kukola ki kubeera nga tumunywa tumwagaza ki muganda wange, yoga tutunde ebibanja okuli n'amalaalo. Kakati Mao era bw'atyo n'ayongera okubeera nga akwitisayizinga emiwendo gy'ebintu egirinnye, naye kino nga agamba kiva ku musolo omungi ogubijjikibwa bannayuganda. Naddala bizinensi eziwano mu Uganda bazibijjika omusolo muwanvu munene nnyo, naddala bu small businesses. Ne weebuuza nti kati bano lwaki baba bijjika omusolo ogwo gwonna? Naye nga benkutegeezezza nti ebyo nga bw'obiwulira awo, era abaana bye basiba boogera bulijjo, bwe bagamba nti abamala gawoggana, bye basiba boogera bulijjo. Kakati yagamba nti abantu bakola nnyo okubeera nga batandikawo bu small businesses. Naddala na Uganda okutandikawo business competition yafuuka competition, ate obusente ka butono mu saturation. Kakati okutandikawo business okubeerawo si kyangu, naye business ezo zigwa olw'okuba nti emisolo mingi. Juzi nakunyonyola ne nkugamba nti nze nga nina mikwano gyange mu Kampala omwo nga bapangisa amaduuka mu Kampala mu myaka giri emikadde nga bakola, era ng'olaba bakolera ddala nga balinga bali mu bulamu obweyagaza. Naye munnange wayitawo ebbanga ttono nnyo ogenda ku WhatsApp ng'omuntu ng'ali Dubai, n'olowooza nti yagenze kusuubula, kumbe yagenda ku kyeyo, aidha omukyala yasigala wano oba omukyala yagenda. Kati bwe baba bayambibwa ne babeera nga bali mu nsi emu, ekyo kiri awo, naye ojja genda okwesanga nga buli omu ali wuwe. Omukyala yagenda Bulaaya, omwami naye bw'atyo n'akwata ey'Ebuwarabu, era ng'ali eyo nyonyi gye yamusuula. Kale kwegamba n'olabira nga famire kati yayawukanira ddala, baasigaza baana. Nabagambye juzi nti n'abaana nabo bwe banaakulamu nabo nga bakola ki, nga baweta. Kakati ekintu ekifaanaganako bwe kityo nti emisolo giba gisukka mu Kampala wano,
ne bu small scale businesses ne bugwira ddala kati abasajja bo munange tebabalirira bo bali ku kimu mbu ku meetinga target gye babawa ey'omusolo era bwe bamiitinga target nga bakwata ku ezo ssente ze bakuŋŋaanyiza nga babawa akasiimu bayinza okugamba nti obuwumbi 2 bawadde abakozi ba Uganda Revenue Authority olw'okubeebaza okukuŋŋaanya omusolo naye nga eno gye bajja omusolo balinga abakamula amazzi mu jjinja balinga abakamula amazzi mu jjinja kakati munnange Mao mu kutunnyonnyola bw'atyo era yagamba akkiriza nti gavumenti emisolo gyayo ba government tax policy yesinze okubeera nga ekaluubiriza ba entrepreneurs okubeera nga basurvivinga mu situation eno era kino munnange ne kivaako ebbula ly'emirimu wamu n'obwavu okubeera nga bweyongera kubanga ba entrepreneurs bwe bava mu business kitegeeza nti n'abo abaali badde nga ba job seekers abanoonya emirimu tebagenda kugifuna kitegeeza nti omuntu waba takola bwe bwavu kikitegeeza kubanga omuntu ajja kukubuuza waye kati waliwo abantu abamu abeebuuza amagezi ajja kugamba nti kati kitukosezaawa kikosezaawo eggwanga okuba nti oli bizinesi yeegudde n'ogamba bannange tetwagala nnyo okukozesa bigambo bivuma naye tamala emirundi yateranga okwogera ku ngalabi ku ngalabi naye munnange situation eno okusinziira ku Mao nti ereetera embeera okubeera ng'esajjuka era yagamba nti kyekiseera oba oli awo enkyukakyuka ez'omuggundu zikola ekizibeewo nti ekiseera kituuse nti tugambe nti nedda regimu eno erasobola kubeera ng'efikisinga ebizibu bino byonna kubanga ebiseera byaffe eby'omu maaso era biri mu mikono gyaffe our future is in our hands. Mao kakati ono nakuba omulanga eri bannayuganda bonna okubeera nga bayimirira ku magulu gaabwe bademanding change. Mulina okuyimira ku magulu gaabwe ne mugamba nedda ekimala kimala tuleme kubeera nga twesiga civil society oba human rights activists siboka bokka okubeera nga bapushinga reform naye nga bwenkutegeezeza nti munnange nti bano abantu bakusobeera kati nga Norbert Mao nti ajja n'ayogera ebintu by'amanyi obulungi ekikulaga nti abeera abimanyi naye ndowooza aba agamba wayi naye kansooka ennembeka ate ndi eyo okugamba kiringa bw'onoogamba nti obadde odduka obanga oli mu kusoggwala lumonde noga kasooka emmeketayo ku wano ku kirumonde okitegeera nosooka n'omeketayo ku kirumonde obanga obadde okuula binyeebwa omala okubikuula obanga mu kukuula awo n'ogamba wayi kansooka ensusu eyo ndi eyo oko wano kati nabano bwe bali bammaawo nti basalawo ne bagamba owange ali mu kufumba nva naga kansooka enzikwatemu akentoolemu ekifi n'akwatamu n'atuula ekifi okitegeera olwo nga bwali abagamba kale biwooma naye si kirungi si mpisa kuliira ku kyoto byakulya naye kansooka emmala okulyako wano naye temulya naye mwali badde amuvumirira nnyo ekyokuliira ku kyoto omufumbi yalifumbye n'aloozako katono deni n'aleeta naye nze kansooke ndye be bammaawo kakati ebigambo bye birungi era eri bannayuganda mu matu gaabwe kubanga bino bijjirayo ddala ebintu gavumenti ebigiremye okubeera nga ekola naddala ebyo munnange ebyali badde bigasa abantu n'okubeera nga beetuusaako ebyo ebibagasa oba bye beetaaga ebyetaago byabwe buli lunaku naddala. Museveni omulembe guno gutulaga nti gwa ignoringa struggle naddala ey'abantu abawansi nti ebintu ebibaluma tebaagala kubeera nga babiwuliriza era okuleka batiisatiisa obutiisatiisa oba okubayiwamu amagye bagezaako okubeera nga beekalakaasa nagamba mulite amagye mukolera foreign powers waliwo ababateekamu ssente ekintu munnange ekibuleetedde ebizibu ennyo kubanga abantu jjukira nti munnange okwebeezaawo si kyangu wano kakati ebbula ly'emirimu lisusse era nga ne cost of living erinnyidde ddala era nga
Munnange gino Museveni buli kaseera tulaga nti alina pulaani yamanyi ekiddako ate n'atugamba nti already we tuli okay, mutuli fine, mutugenda mu right direction. Naye ate nga munnange ne Minisita Kasajja yatuuka n'okugamba nti sigenda kwewola ssente, sigenda kutunda ggwanga, tetugenda kuddamu kwewola, naye nga bo bagamba mugende mwewole nti bo olwokuba bakuŋŋanyiza omusimbi eggwanga ne bwe balitunda tekibasala kuba tetumanyi. Oyinza okwesanga abasajja balina obuzinga bwe bazimbako eyo mu Indian Ocean. Oyinza okwesanga omusajja ali e Dubai alina streets ziri awo nga oba mu ggwanga kati mu mawanga gamu nga Zimbabwe, Zambia, South Africa oba e Congo nga abasajja bazimbayo kubanga business gye ziri balina ssente bagenda badiiringe mu minerals nga bazimbayo olwedde ate nga bakozesa n'eki n'ejje lyabwe okusobola okuwugira